Abooluganda Mukama yeebazibwe. Amanya abampita Ochola Loisius. Nze director wa God's Glory Investments. Neebaza Mukama kubanga yazze wange. Kampani ento ddala. Kampani yava wano mu njiri ya Musumba nga tugamba muwandise kampani mukole ki byonna. Naye n'erinnya basooka odinnyima. Naye ne tusaba ne bampa erinnya eddala ate erikola. Mbadde sisainingangako contract ng'esukka ku miliyoni 10 Musumba. Awangi? Yadde n'olunaku n'olumu. Era nzijukira mu 2022 nawaako wano obujulizi nga mpulira n'obusungu. Mukama ye yampita okukola. Naye nali signingako contract ng'esukka ku miliyoni 5 Musumba. Olwo? Ye. Naye lwe nawo obujulizi. Nenyongera okusaba. Naye nga muli mpulira ekintu nga ngamba Mukama nsaba nsiiba. Abatamivu basayininga contract ne bampa ne subcontracts nga ziri mu buwumbi naye nze ki? Naye Katonda n'anninyisaamu eddaala. Contract gye nasooka ofuna mu 2023 yali ya miliyoni nga 8. Ne neebaza Mukama. Nenyiikira okusaba. Nze sigwa service wano. Naye guno omwaka kanfunzeemu. Mukama yaze wange. Musumba byatugamba amasimu mugakozese bulungi. Nze account zange zonna tekubaako kintu kirala kyonna okujjako ebizimbe plan. Omusajja yankubira essimu nambuuza how good is your work? Nemugasa I don't know what you're talking about but we are good in what we do. Oh yeah, we have a contract that we want to award you. Are you sure you can do it? Nembuuza how did you get my number? Nangamba I got your number from X. In fact you replied on General Mohozi's post and then I saw your reply and I picked your number from that. Musumba nakino kankiiseewo. Nze omuntu nasooka nenzijjayo obulango bwonna bwe nali nyina ku radio ne TV kubanga maintenance yali nnene ate nga kampuni ento. Kati nze bano public figures ku social medias baba na following nyingi. Nze ntunula post nange nenteekako akalango kange. Abasinga bwe batewe balabye kampani yaffe. Oyo omusajja n'angamba twali tugenda kutandika kisiibo Musumba that week before. Omusajja n'angamba jangu tusinkane ku Tuesday. Tugende ku site visit ku Friday. Naye nga mpereza plan zonna na gundi biochu zonna nga nyina okufiiringa mu bufiirinzi. Ekyamazima twali ba bidders bana. Nze nasembayo gendayo ku site visit. Project manager we yandaba n'angamba but you are very young man. Will you manage this project? Ne mugamba I will manage. Ne tufiiringa tutandika okusiiba Mukama jangu ewange. Ne ngamba Mukama nze asembyeyo. Ne nze atwala project eno. Mu Yesu jangu ewange. Nali nyina projects endala 3 zentambuza. Nakaseke, Buloba n'Empigi. Naye site zonna nasooka ne ngamba abaana mu nsaasire. Kansabe ekisibo nkimale ndyoke nzije ku site. Lwe namala okuwaayo gundi bidi yange. In fact, era nze nasembayo okuwaayo bidi. Naye muzeeyi lwe nangamba, young man, you're young. I want to award you this project. Let me support you. Bring your bid. Okumanya Katonda ayogera muntu. Omusajja n'angamba, I'm going to give you our figures. You just fill in the BOQ and bring it tomorrow. Omusajja n'ampeereza buli kimu. Zogwange gwali wakulaba byampadde nga nfiiringa wano, kulaba byampadde nga nfiiringa muli, enkya ne submittinga. Lwe twamala okusubmittinga nga komiti etuula. Ne bagamba waliwo kampuni emu Skyline I think. Kampuni endala tozoogera mannya. Nga ku bidi yaabwe sente zaali ntono okuzange zenawaayo. Naye ne bagamba because these guys figures are almost like ours, let us award him the contract. Musumba nga vision bearer. Company ba shareholder tulimu 2. Then architect naye mwali n'abalala. Naye nga vision bearer bona bandekeredde mu second week mu kusaba n'okusiiba. Ne bangamba man kuba bosi balokole. Ebyobulokole bikusudde eddalu
tolaba nti abasajja abakubba eso sinti this a fake project they are just creating this to make money kuba bibaawo mu industry yaffe ne bagamba nzikiriza mu Katonda sinze na conclusion mulimo wagufunye nsumba omulimo nagufunye contract yino njiraba nako badde baŋŋambye tugende tusayininge kati naye ate ne baŋŋamba okumanya Katonda akola ebye mu speed nyina okugenda kusayininga contract nga nyina invoice ng'eriko 25%. Tusayininga wali contract invoice bajja approving encha sente zinootuka ku account naye ne mbagamba nyina ebinkuttemu nga njagala kudduka wano jo nakuwulidde ng'ogamba ogenda kuyita abanaaweereza obujulizi naye akansoke ngende mpa obujulizi ne bagamba mumpe tomorrow. I think I'll make it tomorrow to your offices. Imagine. Ne bangamba it's okay. Musumba contract nga bw'ogiraba wayi bisigadde byakyama kubira Yesu engalo ez'amaanyi ekyo kye nabagamba njagala obeere bulungi temuyina bamusobola kuzimba maka gammwe na Pentagon nga mulina obulimulimo nsaba Katonda akuyimuse Katonda wange as small as I am and no you're not small there is a big God in you sir naye zaani gwalozi erinnya ddala wagambye ani ochola genda otuule